Omubuulizi w'enjiri Alexander Mudochimake yeyaleeta ku enzikiriza y'abakulisitaayo mu mwaka gwa 1878 oluvannyuma lw'okuyitibwa Kabaka Muteesa eyasooka eyali ku Nnamulondo ya Buganda mu kiseera ekyo. Makaayi nga bw'amanyiddwa, amakanda yagasimba Nateete n'atandika okubuulira ekigambo kya Katonda abantu ne bamumanya. Naye ebyensoma byonna, obuyigirize bwonna, buli kimu kyonna kyatandika ne Makaayi. Makaayi nga ebigambo byonna byonna okusoma kwonna nga bitandika mu kifo ekyo eky'Nateete, kifo kikulu nnyo. Naye Kabaka Mwanga bwe yatuula ku Nnamulondo mu mwaka gwa 1884 oluvannyuma lwa Muteesa ow'olubereberye okukisa omukono, embeera yayonoonekera abakkiriza ekyawaliriza Makaayi okusima empuku mwe yasomesezanga eddiini n'okubatiza abantu. Eyo Makaayi mwe yasinziira okusomesanga abavubuka bano, nga mwe ku mpuku yasinziiranga okusomesa, ate bwe baalabanga abajja okubaketta nga bayingira mu mpuku eyo. Ate mu mpuku eyo nga mwalimu tuyite nti amakubo ag'omu ttaka, nga bw'oyingirira wano ng'oggukira mu emitala. Empuku eno eri okumpi n'oluzzi nakati olukyaliwo, ng'ekigendererwa kya Makaayi kigambibwa nti kwali kuteega abantu abajjanga okukima amazzi n'ababuulira enjiri. Nga Mwanga ayongedde okutabukira abasomi olunaku lwa 31 mu Gatonnya wa 1885, ensi yaddugala abavubuka abasatu okwali Mako Kakumba ow'emyaka 16, Yusufu Lugalama yali ow'emyaka 12 gyokka, ssaako Nuwa Sserwanga ow'e19 abaali abaganze ennyo eri Kabaka Mwanga battibwa mu bukambwe mu kifo ekimanyiddwa nga Mpimeerebera. Abavubuka bano baali ba mukwano, njogedde nti baali bagalagala, abaweereza Kabaka baali ba mu lubiri. Kale no batambulira wamu nga wamu, ate nga bwe njogedde nti Makaayi yabeeranga Nateete, yalinga abasomesa eby'eddiini n'ebigambo ebirala byonna. Abasatu bano abaggulawo okuttibwa kw'abasomi era babbulwamu ekkanisa ya Busega Matters eyazimbibwa Kinnyana Mpindi okuva ku malaalo gaabwe. Ekitta basomi ekyali kibuutikidde Obuganda kyatiisa nnyo Makaayi, bw'atyo n'addukira ku muliraane Tanzania gye yafiiranga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Mukutula Nsanja mu mwaka gwa 1889. Ebisigalira bya Makaayi byalwa ddaaki ne bizzibwa kuno era ne biterekebwa e Namirembe, wabula ebirabibwako bye byaleka Nateete okuli akatebe kwe yatuulanga ng'abuulira enjiri, enkofiira ssaako pulaani y'ekkanisa ya Uganda Matters eyasookawo mu kifo ekyo. Ekitta basomi kyeyongera okulanda okutuukira ddala ku lw'essatu lwa Ssebaaseka wa 1886, abasomi omwali Abakatolika n'Abakulisitaayo lwe battibwa ekirindi e Namugongo. Kino nno kye kikulumulula ensi n'ensi okweyiwa e Namugongo buli mwaka okujjukira abajulizi ba Uganda. Josephine Namakumbi, NBS, Amasengejje.